Yes, tubaniriza nnyo banyabo ne basebo amanya ne debozi wa King Fadi Uncle Bindi Rastiboni omukeza bakezo kero gendo kola kibagira kula cyo simulanya tumbuto Vision Boy Salongo Incredible Never Challenge boda Expendable 2024 mwana azalo mbele chikada kasebembe kalamba wetira no banga demso toka kamusene wa demunjunju oleke kigende manyoga soke na chituduma novao loita kasozi kasegonja akabuga ita kasenya mebuzi bwe wa Sentongo kumayinjao no genda ewasenyama no danga kasebwembe totuka misozi wadde kyamwini wadde ekasadiza wali wa munjunju olukirya boti ewabugayita oluvaawo nogera ewamugezi kabanyo yafano mukyalawe yafa musodo gwamubojja bambi tata mama sam neta sambo nabafa kati no bangadda mu kirendo battire embizi totuka ewaleke tina pisula mujeke kaloli yafana tubabizo benga 18 December ate uyambuka ntukama mikakumbe yali asubula malibe yaggwamu no gabumwanyi bwe abana fetu mulabirira yalwalo bulwadde bwensawo banzika kube rive company de Kampala banteeka ombamba laba bulungi nnyo mulaba ogusula ku bijjo muzimu musabo nze eyawandika akatabo fumite embozi nga ndeeta akatabo akalaba kaita Who's Crazy ani mularu so nako mukalindirire ate nga niro nakalake baita The Life Triangle nako katabo kajja obwo bujja kuba mu luzungu aboluganda mujja funa bakyusiza temufaayo ndi mu kiteekateeka ekintu ekyo kibenga kiri masavu nnyo ojja kuba obufuna ku Amazon ku Jumia ojja kuba obufuna ku mikutu ezenjawulo woso kubanga obukola order n'obufuna obutabo obwo so mbabuuzaako mwenna abawangalira mu nsi ezenjawulo abali mu America neighbor wange mbabuuzaako tuli mu sama tweyagala tudigida abaana bayita bukunya tetubalinaako buzibu kubanga ffenna mukama ensi yagituwanaga nti ensi n'okujula kwayo byonna byange era mbibawadde mu birye so mwewutyo naffe betuli mbabuuzaako abali Denmark Sweden mbuuzaako mikwano gyaffe abali New Zealand Finland abali Germany ate abali Israel mwenna mbabuuzaako mwanakuwaliddeko embeera gye muyitamu eyo mannange mbasasira mukama abagumye mbuuzaako baganda baffe abali bawalabu mu kiyumba tomanyi passport yo badde omwezi guggwako gye nyonyi baziyimiriza so mwaka gubadde contract eweddeko gye olabe ku baana bo badde ki enyonyi bayizo ziyimirize bizuka biyitawo mulimu bweraliikirivu naye mugume teriyo ssanyu litava mu maziga n'amaziga gavaamu essanyu mwenna mbabuuza ensonga lwaki omukyala asooka ofuuka maama asooka kaaba asooka mu ssanyu n'agenda mu maziga ng'azaala ate oluvannyuma n'amaliza mu ssanyu ng'ayitibwa maama oba nga busabusa bebi kyokka naawe kennyininyini embeera gy'oyitamu eyo ojja givaamu ate ojja kuba mu ssanyu teweerabira nti akasozi bukamenyera we kaba kagwerako olugendo osinga omumenyera we lubeera lugwerako tuli ku MC Uncle Bini mwebale kusabisukumu channel yange mwebale kugisharinga mwebale kujagaza balala ate bwoba ogisali subscribeze osobola n'okugula membership wali n'okuonamu nogati Bini kamwe $10 $5 $10 wali eri waliwo ogulya membership n'oteekamu ka kaadi ko oba ka ATM oba ka Visa card ne bakubuuza $10 meka 10 meka no hardinga n'ompayo kyompa neeyanza nnyo neeyanzeege okubanga muwuliza information nga munnesiga okubanga byembawa ate nga byamakulu munzizaamu amaanyi nange sijja baswaza ku tiketi yammwe gye mwansondera nga nve Uganda njikutte bulungi nnyo kyannawadda era kyebali basuubira okubanga Bini bwagenda okuba si bwali so akyaliwo akyali ku Lada akyamoga Bukusu Enkwale Egera Budde program nyingi leero zetulina oba ebyokwogerako biyitirivu nnyo naye ensonga ezimu mbadde nzikatiza ku TikTok nga siwa nnyo simalayo nnyo olw'obudde emirimu gimpuuba saagala kubeera nga asabiriza buli kaseera olw'ensonga nti ndi musajja nina emikono ate nga nakuzibwa ne jjajjange so ndi musajja mukozi mupakanyi mpatikana mu mbeera emu oba endala njagala kubanga mpisaawo kino ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 3 August tugenda kuba n'olukuŋŋaana lwa Nuupu Canada chapter tugenda kubeera wano ku Marriott Hotel omugenyi omukulu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence aka Bob Wine gwe tugenda okubanga tuwaniriza ennaku z'omwezi zigenda kuba 3 August ojja kuba lwa mukaaga gwe tugenda okubeera ne conference ate the end of summer ejja kuba September ndi mu kuteekateeka eryato lye bayita Luxury boat gwe mukwano gwange akyalina embeera egi tojja eryato ligenda kuba ly'abantu abo abeesobola tetugenda kuba nnyo bangi tetujja kuba nnyo bangi kankole dry wash empale ngende engato kansimuleko leero ngende mwenja bategekera temufaayo n'erino ligenda kuba ddyo lya Luxury mukwano gwange the end of summer tugenda kuba Montreal Faransa mbalamuzeeko eryato eryo erijja kuba masavu nnyo naye ennaku z'omwezi
19 guno omwezi ogujja ogw'omusanvu tugenda kubeera ne Palaso wano Toronto ate okuyingira $10 zokka. So wekwate mangu tiketi omupya ali mu Canada nkubira mangu nkubukingire tiketi yo oberengo ogifuna. Conference zigenda maaso bulungi nnyo nandaze nnyo ngejo saberieta eriato kampite mbwangu ngazika mu 7 sole ngazika mujjawo osobola okubanga ate tudda ku birala. Ebintu bingi nnyo ebadde bitingana bingi nnyo ebitingana kati waliwo embeera egenda maaso mu ggwanga Uganda. Bantu bangi sanga missed call ne message ezingamba okwogera ku bintu ebyenjawulo. Ne lwaki sogera ku bintu byanjawulo ebimu nti ebintu ebimu tujja bifuula luyimba ate bitama abantu oba abantu baleme kifuulamu kyakuyiga bakifuula ekya buli lunaku. Bantu bangi bantaagize mu bujingo oyo namuleka nambalekera kozi nze siremera nnyo ku muntu kasita nkuwa omuntu nti afaanana bwati buvunaanyizibwa bwo okusigala okusalawo oba omugoberera oba okubanga omwesiga mu bigambo bye. So si buvunaanyizibwa bwange gwe kusalirawo. Nze obuvunaanyizibwa bwange kujja kuwa information gwe n'osalawo kubanga information is power. Information is power. So n'olwekyo njagala njije nkwenga information. Olunaku olw'okubiri wabaddewo okwogera kwa mukulu w'embeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tulagirwa omukyala omu waliwo ebiseera ebisaawa ennaku eziyise myezi zange 2-3 twali mu kalulu ak'ekawempe akawangulwa omwami Elias Nalukoola mutabani wa Swaibu Serugoti yali kyabani w'omukirokole. Omwami oyo yawangula akalulu ako twalabako abajjati nga bajja bakuba abantu emiggo emiyitirivu. Teriyo omusumba w'abalokole yavaayo n'akyogerako n'omu wabula ye Mukama ayina kubalaga. Si bubi nti oba eddiini nzirumba nedda twagala okujjamu empulunguse ezibeera mu binyeebwa kumbe mayinja. Bantu bafumba ekinyeebwa ng'agenda kukirya nga taliriddemu mayinja. Akalulu ako kali mu bajjati ne bakifeesi n'abamagye nga bajja bakuba abantu oba oli mwana oba oli mukadde oba ki bakubanga bukubi miggo. So twalabako omu eyali komanda omukyala oba ali ku daali ya meja yagenzaako okwata abajjati aleme kuba ate nga bakuba abantu oba bakuba bannamawulire. Waliwo wajjati eyali afiira ku munnamawulire ng'amugunda emiggo ng'ate yali mukazi oyo munnamawulire yali amugunda emiggo okukira ku kujenti. Omukyalo oyo yali adumira oba ekikwekweto ekyo oba obumenyi bw'amateeka obwo yajja n'asika abajjati ng'abalaga nti tebalina kukuba ate bantu oba ne bannamawulire. Naye ndowooza bwe baba badeployinga oba bwe baba bakwasa omuntu nga bamuwa appointment nga bamusindika ku mulimu bayinza omugaa gwagenda okukulira wano naye kirabika abafuna zi orders abagaba zi orders baba walala katugeze abajjati kirake yabawa order ndala ate nga n'abakulira mulala kuba singa omukyala yabawa order tiyandibakutte nti temumukuba oba temukuba kitegeeza nti bafunako briefing okuva somewhere ne babasindika omukyala ne bamuletanga kigumaza oba nti tunulire bigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'embeera eyo yennyini twategeddeko tusembyeyo okutegeera omukyalo oyo okuba omulamu n'obutali bulamu tuba tugambe nti eyali meja obudde obwo eyali akulira ekikwekweto ekyo kiraga nti yawambibwa n'atwalibwa mu basement era atulugunyizibwa nti twafunyeeko amawulire agamu owe ebifaananyi simanyi oba lwa privacy ye naye twafunyeeko amawulire agamu okuva mu nsonda ez'esigika nti ayina obugere obutono obutali ku mubiri gwe bwatemeddwako mu ngeri y'okutulugunyizibwa ng'ekimutulugunyiza kigamba nti lwaki yabadde agaana abajjati okuba ab'amawulire era omukyalo oyo wali under military ali under SFC ekulibwa mwami General Muhoozi ku biragiro bya mwami Muhoozi ali mu basement. So tusaba b'ennyumba oba ey'omukyalo oyo bwe muba temuli nnyo ku bwangu mwandifunye akasente ne mukatwalira funeral service ne mutandika okuteekayo. Sandiyogedde bubi nti muwulire okukaaba mu mutima biki ne amawulire genfuna ensonda ez'esika ziraga nti omukyalo oyo okuwona n'obutawona. Omanyi mu magye bwe baba bakuwamba nti waliwo opportunity ekutwala nga public tetegedde kuba abamagye babeera nnyo mu barracks bajja kusaba mu barracks
kikoma ku bantu bo ate n'abantu bo abandirese okukyakyala bateekamu abantu ababatisa so lwakuba nti nemmaje omwo mubaamu abantu abalimu ak'omuntu kyoli ajjala akubbirako nagamba manye ensonga zino ziri bwe ziti so bannanyini mukyalo oyo ngenda funa amannya ye olumu agasti olumu ndooza wengulu eyo bambi omukyalo oyo bwe mba mulinamu kasente mukatwalire funeral service oba A+ okuba waliwo emikisa 67 ku buli 100 okuvaayo nga mufu gyatulugunyizibwa ng'alangibwa abajjaati okugaana abajjaati okuba ab'amawulire ekintu ekyo tukivumirira nnyo ne sekuvumirira era akakiiko k'eddembe ly'obuntu awo kasirise tekagendayo ate simanyi oba ne mu military mubaamu obukiiko bw'eddembe ly'obuntu lwakuba nti munnaye nga bwemanyi Uganda nti omwana w'omukulembeze kyasalawo kyekiba so abantu bali mu bweraliikirivu obw'amaanyi era bannamagye bakolera mu bweraliikirivu era kigenda kunnuma nnyo okulaba abajjeno abawummula mu magye ga Uganda oba abasaavingako mu magye abalaga nti balina kye bakola okubanga baleeta amagye ga Uganda okubanga balina empisa okubanga kigenda bwe kityo nga basirise tujjukireko omugenzi omulongo Kasirye Gwanga bwe yali afa yakubako essimu ng'akubirako Dasani Busuulwa ndoza Dasani Busuulwa era akola ku topu obudde obwo kati akola ku BBS n'amutegeeza munnange bampambye bantutte mu ddwaliro siri mulwadde baga kunteeka mu bintu byabwe naye munnange Dasani Busuulwa olw'okubanga ayina ndooza gye yali ali akamere nga bw'anaabyogera akamere akamu ayinza okukalinnyamu era awakkakkanya ebintu ebyo bivuddeyo oli amaze kufa ate bambi omuntu oyo yafa twamuluusinga so ne bajjeno Katumba Wamala mbasuubira obutayogera bajjeno Sejjusa mbasuubira obutayogera ne bajjeno abamugusha muntu olw'embeera ndooza gye balimu ey'okutiisibwatiisibwa naye nga amagye ga Uganda oba Uganda ni Army omukyalo oyo mumutulugunyiza nsimanyi sina bujulizi na bukakafu sina bujulizi bulaga nti temwamukutte ate era sina bujulizi bulaga nti mwamukutte so ndi 50-50 sina bujulizi bulaga nti teyatuusibwako gwa bulisa maanyi ate sina bujulizi bulaga nti mwamutuusizaako gwa bulisa maanyi so nakyo kisoboka okubaawo oba obutabaawo naye okusinziira ku bikolwa ebibadde bijja bikolebwa ku baana abawagira NUP lowooza ekyo kiyinza okubanga ate ng'olaba adde mukyala mulungi nga munyirivu so katusabe ab'amagye mujje mwogere naawe ayogerera amagye nga bwe wajja n'oyogerera bomu ey'ebikwangala oveeyo oyogere ku nsonga eyo bambi n'omukyalo oyo afune obwenkanya bw'aba alina omusango aleetebwe emakindi mu kkooti y'amagye aggulweko emisango egy'ekipatiira nga bwe mutera okukola bajjeno bwe batuula ne bakaputeni baani ne batandika okugula abantu emisango egy'ekimpatiira nga bwe tumanyi nti kkooti y'amagye ya Mwami Museveni emuyambako okutulugunya abamuvuganya ng'era etteeka bwe lyayise naye totya kubanga ennyanja ebaako amayengo ebaamuggoonya ebaamu envubu ebaamu n'eshaka naye bw'oba oyagala kulya ku kyennyanja ojja eŋŋanga n'ojjayo ekyennyanja so never no surrender no defeat ebyo bigambo byange njagala otwala omukisa guno congratulation muwala wa Teddy gwe bayita Gift Bujingo oba Doreen Gift okubanga ekirabo kye watuuseeko ekyo yasiimiddwa ate obuwanguzi obwo wabaddeko mukwano nkukulisa ekyo nno kimpadde ekyokuyiga nti omulogo si yakuwa ekkubo gy'olaga wabula gwe yeewa ekkubo gy'olaga naye omulogo tayinza gaana kukulwanyisa naye tekiri mandatory nti oba tekiri compulsory nti omulogo buli wanaakulogo jasiraana singa tulaba abaana ba Teddy balya kasasiro ne kati bwe mba ndaba ng'obulamu bwe batambuza buwanguzi ng'ate bano bambi bo obuwanguzi bulaka babukonga lusu si mu bubi naye nkukulisa nnyo weebale nnyo weebalire ddala okubanga ate owangula mu budde obwo producer bakuyitaawo ndowooza waliwo akapya kebampeereza wano kenjagala okuba ate ŋŋambawa kanjije nkwatiramu awo kati ni producer olw'okuba nga nfuna essimu eno
so neyanza nyo producer neyanzege ola okuva mbolango babakama baffe n'embeera eyo gye tuyiseemu baganda bange njagala mbajjukizeeko ko ku mbeera eyo eriwo musuubire mwami Bujingo okuvaayo kati okwogera ku mbeera emu ereeta kibuzaabuza olw'ensonga nti kati bayogedde ku mukyala atulugunyizibwa era musuubireeyo ko bannayuganda okufunawo ku bbomu oba okubaawo omuntu attibwa ow'amaanyi maaso awo amawulire gennina anyway kanveeyo Mami Gashumba n'abalala lwaki betwogera ku Rwanda mulaga nti Rwanda asukkulumu nnyo teyogerwako yasukkuluma biki buli kimu ng'ate abanyarwanda abava e Rwanda ne bajja e Uganda bo balaga nti bawonye kibabu oli mutuufu Kagame talina watasaba kujja muntu kituufu naye singa mwami Museveni yeyambisa mwami Kagame n'atunoonyeza kirwetere eyatta abantu eneka nnungu mwami Museveni atuyambe akwatagane mwami Kagame atuyambe ku basajja b'eŋŋwaŋŋuli batunoonyeze ku kibwetere mwami Museveni atuyambise asabe mwami Kagame atunoonyeze koni mulaba mutya Mami Gashumba ndowooza mulekerawo okubuzaabuza bannansi bannayuganda mulekerawo okufunanga ebintu ebibatwala wabaawo entalo ezizibikira ebintu buli wabaawo ebintu by'omugaso mu ggwanga wabaawo ebintu ebizibikira ebintu kambawo instance emu gye buvuddekawo Mayiga yavaayo Mayiga Charles Peter Mayiga n'avaayo n'ateeka ku mukutu gw'omutimbagano ng'alaga nti Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mubeera Mutebi atwalibbwa bweru okuddamu okwekebejjebwa olw'obulamu bwe okulaba abasawo be okulaba obulamu bwe naye mujjukire nti Ssaabasajja bwe yali atwalibwanga ebweru teyayogeranga Ssaabasajja Katikkiro teyayogeranga essaawa yakakati Katikkiro avaayo ayogere abategeeze nti Ssaabasajja agendeddwa bweru kibwangwire okugamba nti Ssaabasajja bwe yagenza okulaba abasawo be embeera yatabuse bamuganye okudda olw'embeera neetabuka wayitewo ebbanga tulibage nti Ssaabasajja teyasobodde kusurvivinga njagala mubeerenga nnyo bagezigezi waliwo kye bayita okusooka okumanyiza omuntu olaba abatemu nga bagenda okutta abamu basooka kusindikira amasimu gakutiisatiisa bakutuukeko ng'oli otegedde waliwo ekyo kye bayita okuteekateeka nakiyigira ku Bujingo nti bwe yateekateeka okkuba empeta ng'agenda owasa omukazi omulala ng'akyayina empeta yasooka gikuba ti ate empeta yafa yajja kufaasa girigoodi yajja atya n'agikuba empeta kati akyagisomesa nako n'abakadde b'ekkanisa batulwa ku kintu bagirina naye yali agenda ogikuba bw'ati yayisaawo ekyo akuwasa omukazi omulala kakati ne wano Katikkiro asobola okuteekateeka abakulu b'ebika baagenda e Namibia okulaba Ssaabasajja waliyo omukulu w'ekika yali akubye olukiiko n'agaba Ssaabasajja tebamusanga mu mbeera bweti nti oba olugendo lw'e Namibia lwali bwe luti bajja kimu naye tujja ddu banyumiza kati wano Katikkiro ateekateeka abaganda nti Ssaabasajja agenze bweru kuddamu kwekenneenya nki kwekenneenya bulamu bwe agenzebwa bweru oluvannyuma lw'ekyo kyonna okumala okukyogera Katikkiro asooka okukomawo n'abagamba obulwadde abasawo bakebedde ng'obulwadde buli ku siteegi ndala jjukira Katikkiro najjano ne mbagamba gy'ayogerera eyo gy'abeera yagamba nze amanyizira embeerayo nze embeera wembeera sitalabika Katikkiro alina be yali nabo bakinywi badde n'agamba mbu Ssaabasajja ekimutawanya kibumba kyava ku mwenge yonywa ng'avubuka Katikkiro toyinza kyegamba kuba ekyo wakirina ndi obujulizi mbulina ne be wakigamba ne be mwali just no waba soogera soosi nze soogera wejje soosi yange Katikkiro asobola okujja n'agamba Ssaabasajja obulwadde bagenza okukebera nga ate bw'anadde eno nga bwe watusomanga ekiboozi bwe Namibia yagenda kuwummulamu naye Namibia mu musana omuyitirivu yagenda owummuliro singa mu Buganda
Ssaabasajja nga babeera mu Buganda naga ngenze bamunandika ani amukonkonayo. So kati otuteekateeka Ssaabasajja agenze kulaba abasawo akomewo gaa nti obulwadde bweyongedde bamukwatire eyo naye tulaba akalina abiri otega kalaba jjukira nga akamyuka omutezi kekamyuka n'akasolo oba akamyuka akasolo kekamyuka ki omutezi era akambabuulira Abannayuganda mujjukire kino bamaze okuyisa etteeka lya w'amagye katono nnyo mugenda kulaba Nuuwa Mutwe Edi Mutwe Gaddafi akireewo nga bali mu kooti y'amagye nga kooti egenda bawa beyiro bagenda batya kooti egenda bawa beyiro maasawo bwemala obbawa beyiro babakwatire ku kooti babagambe mulinawo emisango emirala gibavunaanibwa mu kooti y'amagye. Video egenda okuddako ngenda kubaleetera ababaka bammwe ab'opposition lisiti y'ababaka bammwe ab'opposition n'abagenda okwesimbawo abaasasulwa okujja okuba mu Nuupu beesimbewo babagambe yo constituency wogiwangula yaffe nga basasulwa ggulu ow'omukulu ow'eggulu ne Kapeeka mumumanyi ndeeta lisiti eyo sefuddeyo n'obuba mukwano gwange aba very sorry sigwankuza sigwa ninako obuvunaanyizibwa ekyo tokyerabira yanzaala yafa maama yafa ne jjajja abo bazadde bange bonna bafu so tumunkangaka si wabi si wabi neyanza nnyo okungoberera bingi byenkyalira nja bibawa maaso awo nja bibawa ate nafunye kati obudde obwasama holiday zange njagala nzikozeseemu obawa information. Nsaba Mukama abakuumi mwongere subscribinga okusharinga okukomentinga buli omukomentinga mumpabula gwe noba oteekako nti Bini agatama nga ngenda mu jimu nga nsala agatama Bini ekibuto nga nywa ku nniimu gwe noba onvumye komenti y'ennyamba gwe noba ompemula nonga wafaanana nnyoko kino olinga genda olye nnyoko kino nga ngamba maama ekitegeeza ali awooma ono wansirikidde omulyako. So gwe noba onvumye buli kyonvuma kyonna kiba kirungi gyendi kubanga olaba n'ekivundu kikola maniwa kasasiro omuvundu akola maniwa mu lusuku ate ng'omuntu gwasembayo okusula olaba ne pit oba the west namba 2 wo bamukolerawo ekimotoka ekimunona basobola okuleeta ekimotoka ekinona namba 2 wo mu kabuyonjoyo nga toyina motoka etwala mwana w'okusomero kitegeeza nti kyonna ky'oŋŋamba kingasa neyanza nnyo neyanzege Mukama abankuumire abawo omukisa sigala nze Uncle Bini okusinziira e Toronto wano wendye Toronto Canada mu nsi mwe neeyagalira mwe nina freedom of speech neeyagala I swear neeyagala ndi eno gy'ofuubirira otuusa abaana bo ndi eno ensi yo gy'ejja obuyambi ndi eno mu nsi ensi yo gy'egula ennyonyi ennwanyi enkadde ne baminisita bammwe gye babajjanjabira ne bapasita bammwe eno gye bajja ne bendera ne bagamba nti baagenze ne babuulira enjiri. Mukama abankuumire.